Munna NRM Salim UHURU yalangirirwa ku bwa Meeya bwa Division ya Kampala Central oluvannyuma okufuna obululu emitwalo 3,12,59 mu kalulu akalulu 27 omwezi ogwa January omwaka guno. Ono yaddirirwa munna NUP Moses Katabu eyafuna obululu 9. Kyokka Katabu tiyamatya nabyava mu kalulu kano era bw'atyo ne yeekubira endulu mu kkooti ng'ayagala esazeemu obuwagizi bwa UHURU. Omukazi nga banna Kampala Central tugende mu kkooti. Era twamaze okufiringa case alaka and company advocates ne ba lawyers abalala bonna tula ensonga twazirambise bulungi obujulizi twabufunye bulungi twagala bino kooti bwebanga ya kisange egenda kutegeera ebintu bino twagala ebintu bino ekisooka UHURU tatekwa kubeera Meeya wa Kampala Central kubanga siye yali omulondi. Ezimu ku nsonga ono ziyateeka mu mpaaba ye eri kkooti mulimu ekyokuba nti ebifo ebimu tewali kulondesa abasirikale okweta mu kulonda n'endala. Ekyabadde ku Summit View era ekkooti egenda kutulamula. Summit View baalonda bambi nga beerabidde nti abantu beewandiisa mu register abantu 5 bo ne balonda 6. Obusinga twabujje ne ku bizimbe kamera z'ebizimbe by'abantu okulaba abasirikale aba military police nga basimbye line nga balonda tebali mu register ekagugube tebali mu register ne bakirizibwa okulonda. Tukitegedde nti kkooti yakkiriza okuwulira omusango guno era nga yawadde UHURU ennaku 10 zokka okuba ng'ataddemu okwewozaako kwe.